naye kambabulire imwe abantu bari mu government mweyanise ni mugwayo munafu abagamba mbabuuza imwe abantu abarungi abategeso kuronda kwa mirembe ngati muri mu kubba mukweka kamera mukweka bwakiti mwagara kamera lwaki bazigana mutubulire mugana za kikamera ku wantu weturondera bwebanga timwagara kubba abanamawulire mugana ba polling station ekyo kye kibuzo kyokka n'omwana omutakidamu naye kye tubabuuza bya mukama kire kyogamba nti abantu bagenda waka kubanga covid mutangira covid abantu abaze bajja kujja ku polling station basimbe line bayinza kuwera n'ebibiri nga bali ku line bwe bamutangira covid nga barondawo yo teriwo nebwe bamara kuronda nibayimirira wali covid neduka negendawo kyetuze tubagamba buli kaseera ntaba abantu bano tibatangira covid wabura bari mu byabufuzi ekyemupanga gye era nakyagula ne yewunyiza buli bantu bona batambura nabo nibakuba kwata bona bajasina amaje ne police buli bwe bajjawo nga abapolisi banji amaje manji bwe mamutangira covid bwashiti mutambura n'abanasi abasirikale anti muze kutangira covid bwacha abasirikale bye bajja oba bamukwabo bwacha banasi tibajja ni bagama hati tuwali social distancing wano tuwali imumwari bali timwa be bali badde bajude nawo nga bali n'abasirikale ekye tubuuza Sipirano Ruwanga bwe banga toli mupange nga ole weche muliko bwe mwategeso kwagoro kusabira akaruru kano bwache ekanisa ya Uganda yaganye ate kanisa ya Uganda riki gwe Ruwanga ofuga Buganda Archbishop we kanisa ya Uganda fuga Uganda yonna ani asinga gwe gwali badde mutwe era kye nabagamba nti bwashirwanga statement je wakora ngogamba President Museveni yongere emyaka 3 ngaafuga bwakiteri mu kulembeze wa dini eyavuddeyo nakuwagira bango baraba wona we batura entebe ya Archbishop we kanisa Uganda ngateri mu muntu yabiganyi lwaki yobaddirwa ngakikutegeeza bali na diru negenda bubi ate mu byobufuzi mwe mugenda kutuleetera ebintu bingi diru eba yaki eyo diru yandiba yaka oba mwalidde sente mweka abantu bajja kubabuuza ebibuuzo bingi kasita mwagende wa president nabwa bilioni 5 nti mugende mwekurakuranye n'olwaliro tumanyika accountability oba mwagura njibwa ziri ezaganya okubuuka mwazikora ki bana flashlight chano Uganda tukomyeyo ku mpeo zaffe awamu ne mukuru Byarugaba amanyo okubatangaza mu nsonga ezindayinda nga kati olwaleero tukyewuunya bice biri mu nsi yaffe Uganda nensoka bebaza mwe bali kugwekomirako mwe bali kutwagala mwe bali kutufaako mu buli ngeri yonna both socially, politically, economically. May God bless you. Mikono gyaffe mwenna abali e Bulaaya awamu ne mu Uganda mwe bali kwekumira ku mpeo the flashlight chano Uganda betukana bo mwenna bababulani bakabanda hodo shamimu programu zonna mikwano gyaffe mwenna bali behind the machines mwe bali nnyo mwe bali ddala ate abamu kumwe mwagambe mwetaaga enamba ya Byarugaba era tugenda giwandikako wansaawo mujja kugiraba ng'eyitawo kakati n'olw'ensonga eyo olunaku olwaleero tukyali mu kwebuuza nga tuli mu countdown ey'okulonda kano akalulu tunaalonda tetulonde oba tunaalonda omukulu akakulira gwe bayita Byabakama not Byarugaba Byabakama aguddemu ekitengo akankana ebigere akankana obwongo ne cameras bantu abali suppose coveringa the cameras oba banamawulire nti tebali kulinnya yeri bw'aba tayagala kola kintu ekyo mukweka ki oba temwetaga cameras zitunuleyo chiche mukweka the best option would be make things in a broad daylight kofa ne tugamba tetujja kusirika katuke kwa Byarugaba atunyonyole chiche nnyo nati Byarugaba yali mu government eno naye kakati kofe katu atubulire sebo Byarugaba naye najirimu nga njiwagira bwagezi sari kupeyiroro
timunteka mu bintu byamwe mugenda mu mesi ngo numugamba nto yali naffe nali wabali naye ngamba wagira bulungi nnyo ekyo sisobola kukyegana era sisobola ekene what I regret obudde bwange bwenamara n'abantu abakyamu naye birala sibeegana naw mukulonda kuno okulonda ko kujja kubeerawo come rain come sunshine kurwokuna tugenda kulonda tulonda ki wabura ekyewuunyisa okulonda kuno omukulu byabakama chairman electoral commission atusobedde mbadde manyaso bodde nzenzeka atusobedde n'ebintu bwe bizenga bigenda mu maaso okulonda okutwalira awamu okimanyi nti nobu voter slip buno nabwe butabudde abalonzi kusawe esembayo byabaka mu murabo okupapa kwa musajja ono nabagamba nti voter slip zino in fact kino kankyogere mu kiwulirize voter slip location oba ogirina oba togirina genda olonde voter slip yes kino kyenjogera ne electoral commission ekyogera wabula mutegeere nti voter slip zino zifulumye lwa bintu bibiri esooka ya bubbi government erina kintu kyekola nga timulimu bubbi eno government eno voter slip byabakamu okuzireeta gwe yagabidde tenda bwe tumukola ku accountability kati ntukola research ojja kusanga bwonna mu ggwanga eyafunye tenda billions of money zonna balidde bulidde za bwereere kubanga n'electoral commission ogamba nti oba okalina botokalina genda olonde kubanga omuntu yena ali ku register yagenda okulonda amanyi bwe yeewandiisiza yagenda n'akebera erinnya lye ku register awo wenyine wagenda okulondera buno voter register slip bwaki babuze bwaki byabakama kugamba nasese gundi kigundu yavuddeyo n'awabula akakiiko k'ebyokulonda kigundu ye chairman wa electoral commission ono gwasikidde abadde adibaga buli kalulu kigundu yes aze naye kiba kirungi omusezi tabwakitawabula munne basara bwe bati nti omuntu tumufukunula lwebwetu kati kwegamba omusezi munne kigundu wabule mpozi mugambe nti dibaga ngabwe na dibaga kyali mukumugamba nguyu naye ntawabudde akakiiko k'ebyokulonda muzibatola muzibe munne kakati muwulirize ekyo kya voter slip location nkimaze tikalina kyekagenda okukola koba okalina oba tokalina genda wolondera wewewandiisa wagenda n'okebera erinnya lyo wabula n'akakodya akalima akokubiri ako kantu kayinza kukasuka awalala nakitegereko nti n'abantu abamu bagenda ne bajjayo obuntu bw'abantu bwe bamanyi bo ne batabo batwalira ne babukweka oli bwagendayo nga bamugamba nti bakatutedda teri buzibu bakatutedda naye ko oli ku register okitegedde akantu kaveeko bakatute oli ku register ate bategeera batya nti bakatute otegeera kino bweba nga toli ku register ate bategeera batya nti bakatute okutegeera nti bakatute basooka kulaba ku register ne bakulabako ne bagamba kakooti kaliiwo nga awo woolondera kyekitegeeza abantu namwe mubeere basaale kubanga tebalitegedde nti bakatute ate balikitegedde ngeri ki banyonyeza ne balaba nti oli tikiti bakatute ekitegeeza woolondera ekyo ndowooza nkinyonyodde bulungi now yabakama yavuddeyo nakola statement tesasamaza kusinzira nga bwali kubanga byebigambo bye yagambye nti tayagala kamera yonna ku polling station naffe tukyebuza ekintu ekyo bakitebagawo cameras bakweka ki naye kambabuulire imwe abantu abali mu gavumenti mweyanise ne mugwayo munnaffe abagamba mbabuuza
imwe abantu abarungi abategese okuronda kwa mirembe ngati muri mukuba mukweka kikamera mukweka bwakiti mwagara kamera lwaki bazigana mutubulire mugana za kikamera ku wantu weturondera mulirize kino eno government yasasura esente ezisuka mu billioni 5 ngegura kamera mugwanga mu nokusingirira mu Kampala n'emirerano owulira 500 billion ezafurumizibwa nga president yaziwaddeyo zigure cameras okuyamba government eziri ku makubo. Yes, kati nga mwagala ki kuraba abakola ebibi singa zo kamera timwazigura ezo kamera bwezibanga za mugaso nga mukimanyi mwasasura ne sente zifanagana ku bwezityo ate abalala balina kamera ezaabwe n'okusingira ddala banamawulire mubagana baki okubeera ku polling station. Inawe diiru ya munnange bitamanyi kati eyo diiru nayo twagiguddemu kati ogenda bakolera bwebanga timwagala kubba abanamawulire mugana baki ku polling station. Ekyo kye kibuuzo kyokka n'omwana omuto akiddamu. Lwaki mubagana yo ekikulaga nti waliwo ekimupanga kubba bubbi kalulu. Ekyokubiri amateeka g'ebyokulonda galagira nti bw'obanga wakusigaraawo meters 2 kuva worondera tobera ku polling station ne meters 2 orinde mpaka bwe babara kalulu. Naye bano babya mukama gamba nti rondo genda waka chichi nga bya mukama yekwasa kimu nti muleke kusigaraawo kubanga muja kuleta covid nga ensonga gye bawa nawulireko ne ruma naye bwe baruma eno government njimanyi bw'olabanga kitandise kubeera rumad manya nti bayinza kukireeta. Nawulire nga baliwo oluvumu bagamba nti buli ba agents bonna aba candidate abanaabeeranga ku polling station bajja kubanga balina nga bakebererwa covid. Buli ba agents b'omuntu bakyakirumalinga naye gweoranga abantu batinza kukirumalinga ekyo nakyo kisoboka. Naye kyatubabuuza bya mukama kire kyogamba nti abantu bagenda waka kubanga covid mutangira covid abantu abaze bajja kujja ku polling station basimbe line bayinza kuwera n'ebibiri nga bali ku line bwe bamutangira covid nga barondawo yo teriiwo naye bwe bamala okulonda ne bayimirira wali covid nedduka negendawo nontegere kyentegeeza abantu bali mu line nga bibiri baze ne baronda awo covid teriiwo naye bwe bamala kulonda tibabeera wali covid ejja kubeerawo. Kyetuze tubagamba buli kaseera nti abantu bano tibatangira covid wabula bali mu byabufuzi ekyemupanga gyeki era nakyagula neyeewuunyiza buli bantu bonna batambula nabo ne bakwata bonna bajasina amagye ne poliisi bwe bajjaawo nga abapoliisi bangi amagye mangi bwe mamutangira covid bwaki timutambula n'abanaasi abasirikale anti muze kutangira covid bwaki abasirikale bye bajja oba babamukwabo bwaki banaasi tibajja ne bagamba ati tiwali social distancing wano tiwali mwali bali timwa be bali badde bajudde naawo nga bali n'abasirikale. Mukulu Byarugaba kanku interrupting emuko ate kino nkibuuza gwe ate nga benkibuuza ne government bagamba government yateesawo negamba nti no kana kalulu kali scientific elections to my own understanding kwate ebintu nga biri digitalized nti nze atasobodde kutuuka eri ku polling station nga nina essimu yange msobituusa ku muntu ali eri right oba kali scientific elections lwaki bagaana and digital lwaki bagaana zi kamera lwaki bagaana y'amasimu ambu bere nature room ngabo gamete room ebintu rumors bezibera mu government muno yafe yatubabura nti ebintu bitera okutuukirira okimanti bagamete baza n'okujjako internet naye kyenkubuuza bya mukama ebyayogera abamwewuunya
benewunya omuntu ategesa akalulu kali digital kali scientific nakugamba ati ne TV ye taraba TV ne ku social media ebiriko tabimanyi yeyo byabakama oyo byabakama wewunya kati ne kyolese nga manyi ntategese akalulu kali digital naye agamba nti social media tebeerawo wali ye digital systems wali tezibeerawo kati n'omuntu wakikaki tubasekereremu ko kwetu omuntu wakikaki ono nabagamba onu byabakama agenda n'okusingako onu tutumulabangako mu mwaka gw'ekinana twabeeranga ne chairperson wa electoral commission bamuyitanga Kosiya Kikira bwe yategeka akalulu ye muwanga yajja buzi namujjako obuyinza bwe bwonna Kosiya Kikira inoze bwayadduka muwanga yali akola ngani muwanga yari akola nga head of state mu biseere nalaba embya gyayisa musi nnungi naye bwe yaraba akalulu nga kabali bubi n'agamba nti yateekawo n'amateeka nti tiwabeerawo omuntu n'omu ayogera ebivudde mu kulonda yo Kikira ng'agamba Kikira toyogere kintu yadde n'ekimu ekivudde mu kulonda obuyinza bwonna mweddiza anaasamwasama n'ebyokulonda bateekako mutima gw'ensimbi n'okumusima mu mukomera oba byombi kati byabakama oraba nga bamwetolooza amagye engeri gy'olaba gyegali ku forefront mu byokulonda ng'agamba ati wabeerawo n'omuntu n'omu okimanyi nti NRM eyagala kuteekako tale sente eyaabwe ne nupe gamba egenda kugiteekako n'abalala naye bagamba nti abanupa n'asamwasama n'ebigambo mujja kuturaba eno nsi terimu mazima na bwenkanya kirabika byabakama ng'omulaba nti obuyinza bwe kumpi bwonna bwatwalibwa dda sina kumpi bwonna gwe tunula ekyokulabirako okumala Kyagulanyi Ssentamu Robert ye candidate yeka byabakama gwe yayise ne mu district ezimeza yagala kugendamu nga sizino eze bamugana 13 nga byabakama ayagala Ssentamu Kyagulanyi Robert bakore memorandum of understanding aryoke atambule mu district ezisigaddeyo candidate omuyeka kyembagamba nti Kyagulanyi Ssentamu tavuganya buvuganya n'omwami Timuhaburwa nga candidate wabaravuganya na state muri na opposition bonna abara basinga obungi mvandiyo kyovara yeka byabakama gwagamba nti asooka kore naye endagaano aryoka atambule mu district center ezisigaddeyo muteeka ki byabakama tubuulire vayo someteeka nti kusinzira muteeka bweriti ngambye omwana ono okutambula mu district ezisigaddeyo ajja kusooka nkore naye endagaano tujja kusooka tumukozesa endagaano byabakama alese candidate omu Mr. Tibuhaburwa ayeta atarage district zone ezaganirwa byabakama yenyine Mr. Museveni akuba kampindi kyere emukono mu Kampala wa buli wamu yetaganibwa mulese Mr. Tibuhaburwa rwatuukayo ng'agamba nti ye atambula nga president abalala bonna abaganye n'okusingirira Kyagulanyi nga bwe nzize nga mbagamba nti Kyagulanyi ono ekyataakozesa gavumenti eno nga tikiriyo Kyagulanyi era yeewayo n'azifuula business Kyagulanyi yagenda ekisoro kino mukiwulirize Kyagulanyi yagenda ekisoro ndowooza gavumenti yatya teri muntu mu opposition kasooka President Museveni ateekawo okulonda eyali afunye abantu bangi nga Kyagulanyi mu Kisoro district kubanga bonna ababadde n'okuyimba kwabwe manyi boogera olufumbira lulinga Olunyarwanda nga bagamba nti Museveni tuzakutoora 100% nga kitegeeza Museveni tugenda kulonda 100 ku 100 Kyagulanyi okugendayo kyategerekeka nti nabo bakooye Kyagulanyi yayogera bw'ati
kyentera okubagamba nti omwana ali very calculative politically bwe yagendayo yateeka president Museveni kuninga ababuulire ekyamusibye omwana waabwe ekiyihura ng'amukookonya bya bufuzi omuntu akuteeka kuninga n'obula ekyokukola. President Museveni wenjogera yamazita kugwa mu panchi za Kyagulanyi. Kyagulanyi ng'abagamba nti tukimanyi bulungi gwe watumanga kiyihura n'akola bye yakolanga wasiba waki bwe ntuuka ku bwa president musonyi wa busonyi. President bwe yagenze Kisoro manyi ekyeyakoze ndowooza tiyeefiira nayo with a lot of impunity yamenye n'amateeka nti ngenda kwogera ne kooti maasho esonyiwo kiyihura. Kati naye mbabuuze mwe abantu yagambye bwati kajike nakalabyeko yagambye abantu bazze ne bamugamba omwana waffe ye nagamba I think yakogedde mu lweri nenga muluzungu agamba due to the public demand president bwatukira yogera runyankole rukiga bango rufumbi n'abagamba kale tugenda kwogerako ne government wize koti masho nayenga niyatege yamukozesanga ekisooka abantu ab'ekisoro njagala mubeere bagezi bebereremu kati ani atadde mwana wamwe manyi mu byobufuzi nsobola kunyenya omuyembe ningunyenya bwete miyembe nigigwa wansi abantu nibagirya n'abantu abagezi emiyembe bwegigwa wansi bamanya anyenyeza omuyembe ani atadde kiyihura kati Bobi Wine kubanga yatadde president kuninga nti mwana wamwe bamusibira bwere ngenda ne president narugwamu nze singa n'abadde president nalisirise kaliko gambye agudde mu panchi z'omusajja agudde mu panchi kati muroza abafumbira basiru Kyagulanyi yabaleetedde omwana waabwe kuteebwa kati kusonyibwa weewa ono kumenya amateeka kikola ne president yakoze political branda yagambye nti ngenda kwogera n'abakooti maasho bamusonyiwe kikutegeeza nti kooti zonna waziyingira dda olaba owulira kiba kikutegeeza statement ya president kutegeeza nti kooti zonna waziyingira dda gwozifuga bwaki wali yaligambye nti omwana wamwe yakwatibwa waliwo ensobi zakola ali mu kooti mulinde kooti ekyesalawo kyetujja kugenda nakyo bw'oba ogoberera amateeka kati wulira olumu pulezidenti yanenya abantu abeekarakasi nti timwandyeekarakasiza mwalirinze kooti nezisalawo oba akoze ensobi atakoze ensobi nga ye tamanyi nti abantu bamutegeera nti kooti tiziriiwo yaliwo kati wuno abeewadde ayogedde kooti titukyalina kitongole kyonna ebitongole byonna byafa twale ekyokulabirako institution y'ekanisa institution y'ekanisa babanukati betwayogerako luli nga mbagamba nti bano bantu gavumenti ebayiseemu abagamba nti akalulu mukongeza emyaka 3 nga president Museveni yafuga nimbagamba nti bano bapange bupanzi owenjogerera bataddewo n'okusaba bagiyita joint Christian council bwe bataddewo okusaba ekanisa ya Uganda yo yabiganye nga tiwabalabya nga balina n'enjiibwa bataddewo n'enjiibwa muraba n'enjiibwa n'enjiibwa zabaswaziza nti muli bicupuli nazo niba nange enseeno Katonda aliwo enkola gyakolamu ebintu bye nabagamba nti muli bafere nimugaana n'enjiibwa zabalemedde mu ngalo nga baagala zibuuke waliwo ono gwe bayita Cyprian ate ye yaganye ante kyetubuuza Cyprian Lwanga bwe banga toli mupange nga waliwo ekyemuliko bwe mwategese okwagala okusabira akalulu kano bwaki ekanisa ya Uganda yaganye ate ekanisa ya Uganda eriki gwe Lwanga ofuga Buganda Archbishop w'ekanisa ya Uganda afuga Uganda yonna ani asinga gwe gwali badde mutwe era kyo nabagamba nti bwaki Lwanga statement gye wakola ng'ogamba president Museveni yongera emyaka 3 ng'afuga bwaki teri mu kulembeze wa ddiini eyavuddeyo n'akuwagira
choliko katabatanso olutalo sematalo between abakatuliki n'abakristaayo. Yes. Chikuraga nti lwaki Archbishop w'ekkanisa ya Uganda yaganye kwetaba nabali. Kubanga obaraba wona we batuura entebe ya Archbishop w'ekkanisa ya Uganda nga teri mu muntu. Yabiganyi. Lwaki? Yobaddirwa nga kikutegeeza balina ddiiru negenda bubi. Ate mu by'obufuzi mwe mugenda kutuleetera ebintu bingi. Ddiiru eba yaki? Eyo ddiiru yandiba yaka oba mwalidde ssente mweka? Abantu bajja kubabuuza ebibuuzo bingi. Kasita mwagende wa president nabwa bilioni 5 nti mugende mwekurakuranye. N'olwaleero tumanyi accountability. Oba mwagula njibwa ziri ezaganya okubuuka. Mwazikola ki? Bagulamu enjibwa. Eje mugenda mu State House. Ebye mukurayo nakugamba ko olumunti singa tulina obuyinza ne tunyonyereza ge baba bavaayo yero envelope se kibeera mu kyenkanawa nga buli afont musinga ko gate wali bade weewuunya kakati okuronda kwafe okuraba abantu mu government abamwe abapanga n'abanadini ntabanadini nabo bavuddeyo nibeesalamu nga kikutegeeza mulimu abayingiramu bakolere government abamu kati baganye kyekitegeeza kubanga timulina kyonna ekimusobola okutulimba kati kubanga twamaze dda kubakwata timumanyi kulimba nobwe munaba mumanyi kulimba katonda waffe alina ffe talina mmwe Mukubyarugaba point jova okwogera kunankwadde yayiseyo yabadde ya last week enjibwa zolundire uwo bade zitegeeza ki anti enjibwa bazitera kuzikozesa ziraga akabonero k'emirembe bwozitani zibuuka emirembe jibone munsi yonna omanti mirembe jigenda kubukara naye kakati njagala okubaganidde mu ngalo emirembe teri basajja kakati oraba nenjibwa abanjala abadde ziruma so yazavudde wani abaturaba atekwa kwa Rwanga yazirise kuba bananga ebintu bino mubikora bisekera munabiri serious mubikora mu kiro oba misananga mwekwese naye nimweyanika oluvanyuma so okuronda kwaffe abali badde batuyamba ne basabira emirembe nabo titukyabalina abo bakubagana tebakyatulungamya ekintu kyabwe kiri kimu ntono usinga Museveni asigala nga afuga okusaba in fact okusaba faba kristayo bwe tuba tusaba butekwa kusabira omukulembeze musara zafu muri murayini y'omukulembeze bakateekako musara zafu nibarekawo budashi buli mukulembeze ajja oyogera erinnya lye musara zaffe naye kino kati kituuse kyamaze okutegerekeka ekyengezaako okusiima oraba Sipiriano Lwanga yate ali ku kizibu ekitagambika nze nga ngoberera aba bishops aba Catholics ne bafaza ba Catholics baganye kusirika baganye kutambulira ku bya Lwanga Sipiriano Lwanga bamuvuddemu buli fa era bafa okusingira ddala bafaza ababa Katoliki mbebaza kino banange arawa batakimanyi kumpu buli mufaza wo mu Katoliki avayo nayogera nti egwanga lino liwabye buli faza simanyi oba Sipiriano Lwanga tabagoberera buli faza kababe ba bishops n'okusingira ddala ebintu okulaba mu Buganda bavuddeyo ne boogera ebisobye mu gavumenti eno Sipiriano Lwanga yeka yayeebuzaabuza n'akola ebyo era nabagambako nti bwe muraba Sipiriano Lwanga yavuddeyo nga Mukatoliki n'ekyagolanyo nga Mukatoliki narabye Sipiriano Lwanga nga yeewozaako banange ti mundeke nze nagata n'ekyagolanye nze namugata wamugata kukola ki wamugata kumuyekera ekyengezako kubagamba nti oraba abantu bano nti bali strategic ekintu kye baleeta nti president yaba
yeyongerayo akalulu kaleke afuge emyaka 3 era gwe bakiwa ye Ruwanga omuganda Kyagulanyi wava era omukatuliki Kyagulanyi nga mukatuliki era yamugatta nti gwoba ogamba nti President Museveni yeyongera emyaka 3 kaga ebintu bino bizibu so ebintu bino oba mwekwese timukyasobola kwekweka abantu bona kati bategedde gye mugwa nze ekyensingo kwesimisa fa abagoberezi b'amakanisa n'amakereziya tumanye kyokukora kyekisinga obukulu si bishop ntayogedde oluusi bwayogera ekituufu ayongerezako bwongereza naye bweyogera ekikyamu Munnayuganda kusirikira n'agenda wali n'alonda manvuuli katuddukirewa oba bannaddiini katuddewa beeyononedda kubanga akalu tukateeka mu mikono gyaffe tukalonde Rwanda nabagamba ekinu kintu abannaddiini kibakwatako nnyo n'okusingira ddala abo mu Uganda Rwanda abannaddiini beekubira ku saidi ya gavumenti ng'ebonyabonya abantu mu kitabo tekyali Rwanda n'abannaddiini balimu nabo beetaba mu kitabantu mu ngeri ki buli muntu yena eyaddukira mu kereziya oba mu kanisa tiyawona enteramu ezamusangamu nizimutiramu lwaki ekanisa ne kereziya zaali zamarada okutekinga saidi nga zirina enterahamwe saidi ya gavumenti so abanaddiini baroopanga abagoberezi baabwe abajanga kwekeka mu kanisa kyovula bakyamutawaana abanaddiini mwali badde muvayo ni mulungamya eggwanga nga muli neutral gwe muteba neutral okuba neutral kiraba kizibu kubanga namwe mulimu nabyabufuzi mwe kye mwali nywereddeko mazima eri gavumenti si kugiwemukira okuvayo ni mugiwabula nti muwabye kati twene ekyokulabirako kino ekibuuzaawo abantu okubatwala ekiro ne bababuzaawo twala ekibadde Masaka basi ng'etwala abantu mukomera nebulira mu kkubo Ruwanga oli luddawa Kazimba oli luddawa ow'abasiraamu oli luddawa kiki kye mutaraba eggwanga lino bwe linaafa namwe mujja tujja kubabalira mu bantu ababonyabonya eggwanga lino. Okay, all right. Now, nosona olw'ensonga emikwano gyaffe mwenna zeze ensonga zitulabyeko nga ziri mu kwindayinda. Lwaki bannaddiini tebavaayo mu nsonga zino? Bedha nange bannaddiini, bedha taata wange munnaddiini naye musajja yange tabiriimu. Nze preach tamanyi. Ni abe waffe gye batuzanja mugamba kyogereko. N'olw'ensonga emikwano gyaffe na Flash Lecture na Uganda. Ensonga ezo gwe nange ozirabawa. Nze kyensaba mwabatuuliriza mukolemu ka analysis kamwe nammwe mukwego abayogera ate kyembasaba government guno omukutu ogwaffe tuliko kubasomesa kubajjukiza ffe tulinga constitution tulinga Quran tulinga Bible ekyo kyoyogedde tujjukiza abantu baffe yes lwaki tituzeemu kusomesa okulonda ate nga kubindabinda ndowooza mu wiiki ejja ku gundi ku program enasembayo tujja kubaddiramu naye ako kantu ke twabawadde musobola kuddamu nga mwejukanya kakyatambula kakyali mu kwindayinda kati mwe abantu bakyagulanye besimbamu olunwe mutunulire manvuuli Kyagulanyi yalina manvuuli yeka munoge mwanye za redi zikuze eza green tibazinoga tibasobola kuzigura eza yero ziba mvundu by the way on serious note bweziba mwanye redi zoka zibaze tulina okutunda mukulu Byarugaba emwanyi ya red eba ready okuginoga eya green eba ekyali nto eya yellow eba amu ekiwuka wakati awo so ebera kingamu some nutrients things of that kind kakati n'olw'ensonga eyo mutukkirize mikwano gyaffe tugira tumulamuko mwabasabye Byarugaba okwogera mu program eby'oluzungu ebisigadde byonna it's a demand yes tugenda atika mu dakika nga 5 byonna abisamalize mu dakika 5
kajaka ka program kamwe. Those you guys, those are interested in be listening to Byarugaba speaking English. So what's very important is he will be summarizing all the topics of the day, all for the week, in a few minutes. So for that reason, don't hesitate. You'll be updated in English version in the next moment. A very good